Olinayo kutusibwako? You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. wa rahmatullahi wa barakatuh gwe omulungi aliko Salam TV njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala gwakyaliko okuva ku makya we twatandikidde paka essaawa zino saa 11 paka saa 12 ne banafa ba MTN abakugamba nti fire esigadde saawa busaawa lyo twale tugamba wasigadde dakiika wasigadde ennaku wasigadde emyezi tusigazza ennaku oba tezikyalina ennaku bayira kwawe ngamba ennaku mwinzolooza wala nnyo tusigazza essaawa mbala bubazi banafa abamutende bakugamba nti tulumbe lunaku lwankya inshallah fenna tugende tuwagire timu Uganda Cranes okimanya mutende we kugamba nti tugende tuwagire ebe ekitegeeze kuletedde ebinnonogo kati gwatabeere nambole simanyi kyotegeeza simanyi kyogenda baako kubanga kati we tutuuse wano tugenze kutuuka wano nga tiketi zonna eziyise ku MTN Momo zonna ziweddewo kitegeeza nti bye tukola by'amaanyi okitegeeza MTN byekola by'amaanyi okibanga tiketi eziyiseko ziweddeko nga tonnafuna iyo ogenda boka bamaziga amanya Ibrahim Bagalo Ibrahim Kinga bulijjo bagenda kutusako program Kigudde Evening Drive kiguddewa ewamwe kyekiriyo mawulire kyagali eyo ani ali eyo ani akonyani ani ayo aranye nani ani akoze eki byonna obimanyira wano nyini nenga mbabuuza musibye mutonna onakolwalira kasana kaaka enkuba yasoose neetonyatonyamu omuzungu kyagamba drizzling naye ate omusana gusobodde okubanga guvayo muli mutya kansubire mutambula bulungi kansuubire muli stede kaswe muri stadium mayimba sagala kujja wano ngate kasente ko bakabye ku simu kasente ko bakajjeko ku ATM kasente ko bakakufeze mbanjagala ngo listed ngendo kuyingira muzine sawa ngoli taratibu sana ngoli ku muzuri ngoli ku standby ogamba bugambya omuyaye wajira tubeera ku kido ekitegeera nenga mugamba mutya tuba tuguse tuberenga tunyumyamu tuberenga tuwayamu mumbulire biche ebiri olunaku lugenze lutya bitambudde bitya kapya kike muyinawo lunaku kugamba lubadde lutya mwebeerawo ng'olunaku lutambula weerutyo tolutegeera oli mu vibe toli biki kati ffe tujja ne tukugamba nedda mukwano ka stress ako soko kateeke ebbali essaawa egi tuweeyo essaawa emu bweti eyokusimayiringa eyokusanyuka eyokuseka eyokukola ki ebisigadde tubeerenga tukola ki tubeerenga tweyagala bweyagazi yes bwekityo bwe tuli njagala okutegeeza nti ffe tuli wano kubanga tusanyuka busanyusi omanyi kitegeeza okusanyuka omanyi kitegeeza okudigida omanyi kitegeeza okukola ki byonna omanyi kyebitegeeza kati nno kyenjagala okugamba nenjagala okutegeeza ng'omukulu w'essomero obanga oyinza okuba oli mu ssomero oyagala tandikawo ssomero oyagala kutola ki njagala okutegeeza nti Salam TV ekwete kyetuyise Salamu dduuka kati njagala mbikugambe ng'obudde bukyali oleme kwekwasa gw'omusuubuzi atunda ebintu by'okukozesa mu masomero wakati tukimanya abaana ba senior 4 abasinga bamaze P7 bamala senior 6 bali awo bakatandika ate nabo noze kinene nnyo kisinzira combination gyo wakola boba wakola bino bi combination bitategerekeka goyine okubanga ogera mala weeks wakati we 2 ne 3 naye kati fa bakola combination ezitegerekeka first week already twali tumaze ebibuuzo nga tulinda kiddako kati njagala okutegeeza nti Salamu dduuka egguse back to school okitegeera gwe jangu wano boba tunda ebintu scholastic materials ebintu bya kwegamba peni penso bikimu abatunda ebintu by'amasomero abaana ba university bali mbibuuzo kati kibolwa university ezimu nga abaana bagenda paka mu December bakole ebibuuzo kati December January inshallah ng'omwaka gutandika gwatunda ebikozesebwa mu kusoma tukugamba bugambi jangu otwegatteko
kuba kati omuzadde ali eyo twagala tukulage abantu bano otegeere baliwo abatunda ebirungi baliwo abatunda kati nno njagala okutegeeza twagala gwe omuzadde ali eyo atulaba ku Salam TV essaawa zino ebintu tebabiseera ebitabo tebabiseera penyi tebaziseera stocks tebaziseera lula biki buwunga bijanjalo tebabiseera kati gwe essomero ali eyo tukugamba bugambi jangu otwegatteko omuzadde ali eyo twagala tukulage nti ono edduuka ABC ebintu byatunda taseera atunda ebintu bya bbeeyi birungi nnyo bya bbeeyi bulungi mu bbeeyi nseko obuseko omanyi tebayita bbeeyi nseko obuseko kati nno njagala nkugambe nti gwe wenna ali eyo ngenda kusomera ennamba eno njagala ogiwandike n'obwegendereza k'ogenda okkuba okitegeera ogiwandike n'obwegendereza musobole okuba nga mweyagala ffe twabagamba tuleeta ebintu bino nga tuzze bagamba kweyagala bweyagaza naye ne mugamba mbu ate ki waki obonaabona nga Salam TV weri kati nogenda wandika ennamba eno eri 070 54 76 09 ennamba eyo ngenda kugida mu luzungu eri 0701 54 7609 jangu gwe omuntu ali eyo atunda otwegatteko kuba enamba y'essimu agikwata eno omugambe ntunda biki ntunda bintu twegatteko ffe tujje tugamba abazadde tubakoowole kubanga kati ffe tugenda bakoowoola sinakindi n'abazadde abafu abagala okuzaayo abana ku masomero tubagambe nedda ono wuuno atunda ebintu beeyi rayisi obeere ng'okola ki obeere nga otwegattako bwasobola tuli twagala okutegeeza ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'enseenene omwaka 2024 omwezi gwa nseenene njagala okutegeeza gwatannalaba ku nseenene nina we nayise nga ssebo ekikopo ky'enseenene kiri wakati w'20,000 ne 2,500 ekikopo ky'enseenene mwabazaagala kati mwabagala okutega kati waliwo bambi abafuna ebitaala nga bino ebiri wano bafuna ebitaala byabwe ne babitega tebanafunayo wadde enseenene neemu bafuna biwuka birala bye batategeera bafuna mayanzi sima abakongola mabeere enseenene entuufu kyeka tusoke tuzirindemukko ate enkuba ebadde etonye naye kyo zirabika zikyekwese enseenene zeekutte nnyo buleeki ogenda n'otunuulira noyita wali katale nakasero toziraba noyita kaleere buliwo buliawo webutyo so twagala obategeeza omwezi gw'enseenene enseenene zikyekutte mu buleeki mwabazirina bambi mutubuulire mwazijjeewa oba kale temutuseera mazima ddala n'otuguza kati nno ezo ez' 2,253 okweyongerawo zezo ziriko ebyoya kati ate ziri enkongole tampeko 10,000 ezi weetandikira tebateesa tebawabulwa tebasalako tebakola ki kati njagala okutegeeza oba waliwo weziri saza ki alina enseenene gye tuba tujja gwali ku ssimu tubuulire saza ki gy'omanyi nti enseenene ziri wano gye tuba tujja kubanga kati ffe tukoyo zinoonya tuyinza okuba wano ng'enseenene ziri kyaggwe nga zavudde nga ziri kyaggwe kati oyinza okuba oliawo wali munakyaggwe n'omukubira enduulu munakyaggwe n'omukola ki enseenene ezibula tuyinza okuba tuli awo ng'ate ziri Butambala kati nga we Butambala mwamuyisaamu dde eggaali mwakola ki oba nga ziri wano mu Kyaddondo naye kati wano ekyaddondo mu ssaza lyaffe zo zabulidde ddala era ayina enseenene tubuulireko ziri luddawa gotugamba bugambi nti ziri wano ffe ne tukugamba nti nenjagala okusaasirako bannaye abafunye ebizibu tubagamba nti embeera bwetyo be bakoonye bannaffe abokawali ku kaleero katale kaabwe bambi kajja kafuna omuliro gwakwata ebintu ntomoni ne biba nga bisirika tubasaasira nnyo tubasaasirira ddala omanyi waliwo ekintu ekigwawo ng'obadde tokyetegekedde n'ogamba kati omuliro gukutte oluusi weewola looni ffenna nga wetumanyi looni kyetegeeza ne twagala olabula bannaye bannayuganda mwenna gavumenti kino yakyogera nange ngenda kuddamu nkyogere bannayuganda mwenna abeewola ssente kuba oweewola kwani towaayo ndaga muntu
abantu ogenda okwewola ssente n'okwata n'omugamba sinaawo ssente naye nja kusasula oli nagamba simanya kisingayo ekintu n'osingayo ndagamuntu yo eyo national property. Ndagamuntu yekakasa nti oli ddala munnayuganda ozaliwa Uganda oba oli wa district ki oba oli waawa as long as ozaliwa Uganda. Kati teri kuwaayo ndagamuntu bamanerenda abantu naye tugenda kujja tusoke tubabuuza experience gye mwafuna mu bamanerenda temuddamu beesembereza. Omanyi gavumenti wevayo nebagamba ekintu kino nti temukwatagana nakyo temukyesembereza. Webagamba nti ffe bamanerenda tetubamanyi gwe lwaki ofuna obuvumu n'okera ku makya n'ogenda wamanerenda. Abantu balese kugamba bw'oba oyagala okogga mu lunaku funa bufunyi ng'ogambe nti oyagala ssente genda wamanerenda osirike. Gwe genda wamanerenda osirike ebisigadde. Empale gye wali oyambala ng'oyambala empale size 34 otuuka ng'oyambala size 25 ng'olwokoze essaati ng'okoze wenna. Kyewaffe tukyalina emibiri lwa nsonga bamanerenda twabeesonyiwa tubalaba bulabi. Kati baabalabula baga temuwaayo ndagamuntu. Gw'ofuna otya obuvumu n'ogamba kampeeyo ndagamuntu. Ndagamuntu ekyo kati weemubulako oba bw'agimenya omukola mutya. Nenjagala okutumirako abantu mwenna nga essaawa zino batugamba ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Novemba omwaka 2024 lujja bba lwa Sunday. Abalina yaka simanya yakabiki webikoma tugenda funa kitongole kirala. Kati ng'olyawo yakagwateekako ogamba bageza oba bagenda kukola ki oba bakola ki gwe toyagala mmanya naye nga buli lunaku obala unit z'okozesa so that kibanga we banagamba nti MTN oguze eddakiika ate kati beeyi dondolo n'ogula eddakiika ze za MTN naye ng'okimanyi nti ssaawa 6 olunaku bwe luti we ziggwako. Kati ng'ofuba okulaba nti ozikozesa oba otya ogenda tuukamu ezo essaawa zennyini nga zikoze eki nga ziwe kubanga okusala eddakiika ezo mukama wange oba owulirira ddala embeera kati oba olwana ozikozese kibanga oba okulya ekivubi. Enjogera eyo yava ku bannaffe ababeera ku bizinga mu bwe ssente bazirya kivubi. Abantu bedda baali bagezi nnyo essente oziryanga kivubi kwegamba omuvubi n'ekigambo okusevinga bali bati tebakwatagana. Omuvubi akwata lino no saving ne bakwata lino tebakwatagana. Omuvubi n'okusevinga ntayi tebalina we bakwataganira wadde era nga wazifunye kiva engombe eyo yavaawo oziryanga kivubi n'ozirya n'ogamba kanzirye kanzikole ki ne ziggwawo. Kati kyekyo kati yaka mumukozesa kivubi kati kyavudde mu kuba mukozesa kivubi mumukozesa mwegendeza oluziba lwobala oteekako lwa lunaku si kubanga otuuka nga wagula uniti zo. Maye olwo gye nakyalanga ssebo uniti balina gwe gy'obala nti 2000 ng'oli alina uniti z'amasannyalaze 2000 kati wali ye agamba ko nnoyogera uniti z'amasannyalaze 2000 sajja baba ne uniti 1000 n'ogamba uniti 1000 olina by'okozesaako by'otamanyi naye munne buli omu ye kati waliwo oli agamba nga takiwulira nga singa obumwe bwe bwali bukaaba singa banne bukaabira mu nnyumba ezisinga kuba olinga okuva bwe bakateeka mu nnyumba ye paka bwe bagenda obujjawo buveewo baleete enkola endala nga ko tekasirikangako nga bukabeera tu tekasirikangako okuva weyakale sine weyakaleeta kwasi yakaleeta okuva bamasannyalaze bwe bakateeka mu nnyumba ye ne bagenda okujja baleete enkola endala yonna gye banaabaleese nga tekasirikangako. Kiba kitegeeza nga ye uniti zateekako zeezo kuba bangamba simanya okusirika simanya katandikira mu uniti simanya
oba 15 okudda waggulu oba 2 naye nga tekasirikangako kabeera mu M23 we kagenze nnyo ne kagendako mu units 8 ne kagendako mu 5 ne kabanga kasirikira awo tekavaawo tekakola ki kabeera awo bubeezi okitegera naye okutumirako abantu mwenna abatunda engoye abantu abatunda engoye nga mwatumanyiza amaaso nga zijanga okuba kimanyi nzingulawo nga wamanyiza amaaso omugamba oyo otunula eri n'omanya esata yambala bwati empala yambala bwati kyekimu n'abengatto naye naddala ab'engoye kati n'owaawo okundaba n'otwalamu akabanga nga obadde tondaba kati lozeemu okundaba ne bwa muna enjagala y'engoye gwe nolowooza nkyali oli gwe walaba ng'olwoka obadde ondaba noga ekisaati kyayambala bino bi 2x 3x kati nenkubulabulakaawo mu kubulakaawo akabanga akawera nengenda okuddamu okudda nolowooza nti nkyayambala 3x n'ogireeta olwokolaga oyo nekubira hello mwana obusaati bumpeddeko nfunire ku busaati obulala gwe nolowooza nkyali mu 3x tobuuza gwe n'oleeta ogera okuddamu ogireeta nga tekyantuuka nga nnene kunze oba nga ntono kunze oba nga okitegeera kati ndi kyekimu ne ku mpale musajja wali okuba empale zo ziri zennyini munaye n'obako gy'otambula oba era weight neyeeyongerako oba nekka kati mbuuza nti owaaye budala wangi oyambala sayizi ki nti yeri eya bulijjo oba kendeezaako gwe si kumala kulogeka olw'okuba owandaba kati ekyo kikwatagana nnyo ku bantu abafuluma ebweru w'eggwanga oluusi omuntu afulumyemu ebweru w'eggwanga agenze aluddeyo akabanga akomyewo azze ewuwo gwe n'olowooza bwe yali ng'akyali mu ggwanga bw'akyali mukama wange bassebo nedda bikyukamu oluusi nyinza okugenda nenfuna ku mubiri nenkomawo ng'essaati gye mbadde nyambala sikyajambala nofuna essaati endala ennene oyo oluusi nyinza okuba nga nfulumyemu nensala ku mubiri nga ne Uganda embeera mbadde ngimanyidde nenfuluma nengendako eri embeera mbadde sigimanyidde nensala ku mubiri kitegeeza ngize kati olina okunfunira nebwe sikulabisa maaso simanyi lwaki tulabisa amaaso kyolaba abazadde abaffe baali bageze edda ng'engatto eyo weeba eyonoonese ng'agendagenda mu katale agulira engatto naye nga waba tagenze naawe kugulira ngatto oyambalemu kyakola abasinga kati kino kyenyogerako mukimanyi be bagulira ku ngatto ng'agenda kukwata olupapula akwate peeni oba penso akugambe kwata ekigere kiteke ku lupapula bwoti yeetooloozeeko bwati apime ekigere olupapula olwo alukwata aluzinge bulungi agende nalwo mu katale gye batunda engatto atukoe batunda engatto amugaye enjagala y'engatto tagala mugamba sayizi ki oba sayizi kikyakola agenda kugyayo olupapula lwe bambi jjajja oba yenna alugyeyo mu kikondoole kuba ebiseera bajjajja bye babikolanga alugyeyo mu kikondoole azungulule olupapula olwo amugambe yeno sayizi olinayo sayizi y'engatto bweti kati oli kyaba alina okukola ku ngatto zonna peya z'aba nazo akwateko peya emu ateekeko bweyiba nga teyenkanankana lupapula olwo oba ng'eyiseemu eyo eba temutuuka bwegendako nga yeeyo yennyini egenzeeko bweti wepapa nga woolaba engalo zino kiba kitegeeza yeeyo agitwala ewaka bwe batyo ebapimanga ebigere kati waba nga alimu oluzimbi oba olubajja abeera ne kateepu measure ng'ajja n'apima n'asika n'apima n'amanya abamu bakozesanga buno obuwuzi ekyo ekidondi kyewuzi kati ng'ajjako akawuzi n'akakwata eno gye katandikira paka wekakoma n'apima naga akakoma wano wennyini wakutula bw'aba agenze mu katale era apimisa luwuzi n'alukwata eno gye lutandikira paka gye lukoma bwe bange nga teri awo okuva gye tutandika paka awo wennyini
ng'eyo ejja kutuuka bw'eba esukkawo ng'eyo nnene ate nga baba ne measurement zezo zennyini nga tebakola nsobi naye kati obaga ogulira omwana engatto olina kgenda naye kuba ojja dduwa ojja kuwa ku kipapula oteekeko ekigere kye otuuke eri ng'olowooza yeyo atuuke ojjambala nga temutuuka kati baali bagezi abantu bakolanga ebintu byabwe edda naye kati gwe teberezaamu omuntu ng'opimisa simanyi nakumanya kuba kati bina tosobola pimisa maaso kakibe kigere tosobola pimisa maaso era opimisa luwuzi n'olukwata neweyabanga mpale mu kiwato nga bagikwata ne bagisiba muno we bati bwe malayo ensinga eno ng'olwomanya ejja kutuuka bwe batetuuka ng'olwokola ki ng'era omanya kikuleera ebiri graphica tugende mukumulako tukomewo ate tulabe ebisingawo gwe tovaa ku buvi beerako ne banafa ba MTN Ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Singa manya ogegamu gwene family ogokozesa okwetangira ono mubbi asinga bazoganya buli kimu kugana makofulu genina ne magujja yange ng'omubbi ayitirawa sai gwene family omusiba muzunga mutwere kumpi buli mwezi naye waliwo omubbi w'omutawaana tanakwetangira Malaria mubbi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwa abo mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri abakyala ab'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno ogwa malaria. This message is brought to you by Meridian Institute of Nursing and Health Professionals ettendekero eryesowoddeyo okuyamba ku kutereeza ebyobulamu nga bayita mu kutendeka abasawo abakugu. Ettendekero lino lisangibwa Mukono meters 400 okuva mu tawuni y'e Kalaji. Bagaba certificate mu nursing and midwifery. Bayina library ekubyeko ebitabo ekisobozesa abayizi okunoonyereza obulungi ne laboratory ejjudde buli kalonda wa kyuma ekyeyambisibwa omuyizi n'afuna obukugu. Omwana teyeetaaga kutawana na mufaliso agusangayo ku ssomero. Okuwandiika bayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0754 37 97 97 oba ku 0771 37 97 97 oba ku 0754 75 51 59. Meridian Institute of Nursing and Health Professionals. Professionalism is our priority. Etteka lirimu lyoyina okugoberera okufuuka omuwanguzi erisooka defeat the undefeatable. Gwe janguwa njagala okuba empewo ebikonde mpaka bwegwa wakati guwasikirabwe gwogirabe gudde gikube okuwangula kuzibu ne bw'okozesa MTN Momo wangu sasula obagula ne Momo okufuna omukisa okuwangula mobile money buli lunaku. Kozesa Momo app oba nyiga *165 *3#. Tata Jona Landi Road yarawuna atukedde yakonkona. Tusawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 32 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. My friend, just enter.
everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. They're over. But relax. Here is where you get to enjoy all the premium local entertainment. You see these people here? They're on DSTV Access, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, then they fall in love. Or they can watch Beloved and they cry. Do you like crying? You look like you like crying. They have brought more biscuits. You see, this is your home of entertainment. Join Kampala's Disability Festival on November 16, 2024 at KCCA Gardens. Celebrate inclusion, challenge stigma, and honor the talents of PWDs. Enjoy market showcases, inclusive sports, and stage performances from Dax Katal, Martha Mukisa, Banina, and many more. Entrance is for free. To sponsor an exhibit, call 0700-275-182. The Kampala Disability Festival is proudly sponsored by KCCA, Electoral Commission, Simba Group, and is supported by the Civil Society in Uganda program funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, co-founded by the European Union and implemented by GIZ. Tukwaniriza waka eri ebisanyusa. Eri Wi-Fi buli wamu. Eri speed za internet eza waggulu. Eri obukuumi. Obuyambi obuli mu ddaala erisooka. Eri okwanguyirizibwa. Tukwaniriza waka eri MTN Wakanet. Intaneti ensukkulumu eri buli maka. Kyalira www.mtn.co.ug/wakanet. Tukwaniriza waka nga tuli wamu tewali kitulema. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Kale mukulikeyo ddala Kigulanda Evening Drive amanya Ibrahim Bagala gwe yakatwegattako ate gwe aliko Afro Mobile nga wagifunye n'ogiteeka ku simu oli kya boda ennyo kabongeko okitegeera nkola ya digital bwe tutambula kati kyakwetaagisa kwetika TV namba ove gy'ova mbu sisimanya biki ate simanya nsubiddwa kino ate biki nga Afro Mobile weeri ogenda mu Google Play Store oba mu App Store n'obanga ate guno omwezi guno gwokogwa November tuli mu Black November okitegera butegeezi kuba kubwerere kati bw'ota downloading Afro Mobile mu guno Black November ddala kisi kyoba otegeeza buli kimu oba kyeba bwerere katuni w'abaana buli kimu kwekiri ate program z'osubiddwa ozisangako kati bwembeera wano ni mukwerere ejja njogerako eno nkutumirako nenze ne guni nakutumiddeko nze ndibaddeyo ng'owakana biki nga ngenda nga nkugamba nedda tukole bwe tuti nga nkwata essimu yange ngenda kwa Afro Mobile nga ngenda wali Salam TV nga nkasikayo nga nkulaga ngamba ssebo ondaba okitegeera babito kwameka titushyaga nnyo kwogera bintu nga tebiina bujulizo ojjabeyo gamba oli kyali wange nkwagaliza nkutumirako nkunoonyako awakane nga ndeeta Afro Mobile nga ngiteekako nga nkugamba ssebo olabye kati owakana ki okitegeera naye ng'osiibye otya gwandaba ku ssaawa zino gwali awo atudde ng'omunjota buliro ali ku dduuka le njawo tumirako abantu abatunda TV
abalina amaduuka agayina TV agayina woofer agayina buli kimu ng'oteekako Salam TV abantu bala bakigudde waani oli big nnyo okitegeera waliwo ajatyawo ekatwawo ayina TV ayina ziri ennene ziri ezimalayo ez'abakaguje ayina edduuka lye ateekako Salam TV waliwo yateekako ng'azitaddeko kati nga waliwo ali mu jaamu mayika jaamu kawoko kakwata kababeeramu tekalina we kasirika kati aba ayita bw'ati agolaba alabwa muntu gwamanyanye ennyo oyo mumanyi n'akalikodinga lwakuba yali mugezi teyafulumya simu akalikodinga kuba essimu teyali gisigaza okitegeera n'alikodinga nangaasewo nkulabye oli mu maduuka ne mugamba yefe Salam TV bekola okitegeera so mwebale nnyo mwebalire ddala abatunda TV abatunda radio abatunda fridge awo wonna amatumiddeko abali katwawo kulira na muganzi lwazza mwebale nnyo mwebalire ddala aja kyoyo erinnya lyo ligenzeeko livudde mu mutwe naye oli awo oteekako Salam TV ogamba buli TV 32 ateekako Salam TV 40 n'ateekako zonna inchi zonna tubeera muli nga tweraba okitegedde naye otumirako abantu bennakuwadde kaze ekkubo lyenna abantu bennakuwadde ekkubo lyammwe naye bwebiba mwagambye mugera kukola bulungi bwansi awo nno bwekatawo muba mutukoledde nnyo bwe mubaale mugaa tukole bulungi bwansi ne mutalinda bakulembeze bammwe kumala kuyisa mu bizindaalo embwate bannaye olunaku lw'enkya tugenda kola bulungi bwansi ate oluusi abantu bagamba oluusi bakola bakeera ku makya bakomawo kiro naye mubamu ne mugamba bannaye oluzi lukutte oluzi luzize oluzi lusakaatidde aleeta enkumbi aleeta ekitiiyo aleeta oluso ne musaawawo muba babode nnyo matwala twabeeranga ku nzizo nga twebuza amazzi gavaawa tegagenda tegakola ki nga naye omusana we gwaka amazzi gasigala gajja oba twaliko ki ng'oluusi ogenda ku mudumu n'ogenda ne muvaayo ne mugenda nga waliwo ojja ku mudumu ng'oliko wekka nga waliwo ojja nga layini kakutte kati abaana si be bagenda bawummula babasindikamu naye kati wakyaliyo ebyalo ebikozesa emidumu wakati ffe ewaffe eyo erwenga eyo enkoni eyo oluzzi kirabika kati twalulekera nte nabalaalo babeera ku ttale ogera buli nyumba erina taapu n'ogamba bannaye kikikyo naye lulinga oluzzi saawa 10 zigenda otuuka buli omu akkirira n'ekidomola bakusindikayo saawa 10 amazzi bageetaaga gagenda ofumba emmere y'ekyeggulo ovaayo saawa 2 bwe abantu babadde bangi ng'okulwa n'okubeerawo ababeera engulu bavaasinga babeera emmanga waliyo ekikonde olw'eggulu mwenna ab'ewaka beewunya kulaba abadde tagenda ku luzzi tayagala kyekimututte ku luzzi nga tewali mazzi oluusi ne wabaawo ekidomola ky'amazzi wadde ag'okuteeka mu ntamu n'olyoka okkirira oluzzi nga abooleza ku nzizi n'oyoza n'oyanika mu busubi n'oyanika ku miti gy'emmwanyi n'oyanika wa ate ng'olina ozirinda zikale abaakuutisanga niigiina twalinanga ebigato bayita niigiina olaba bikyaliwo byabanga mu kkala za njawulo kiragala bimyufu bya kyenvu kati nga kiddugala kati kyokola ng'ogenda bannaye sabbuuni n'ogenda n'okwata omusenyu ogwo ogwabeeranga mu luzzi n'oguteeka kasementi n'oteekako otuzzi otono n'oteekako ekigatto n'okuuta n'oteeka amazzi n'oyanika tokozesa sabbuuni n'abakuusanga ebigere naye ngaddira omusenyu n'ateekako n'akuutisa ekigere kwakwa ebidomola kati waliwo abagaaga hawulaika oli mukadde bannaye si kuba mukadde nabiwulirako babitunyumiza omaye nga bwotandika wano bwotandika emboozi ng'erimu ebintu by'edda batandika okubala emyaka gyo bannaye babitunyumiza nga bakwata ebiragala oluusi ekidomola kigenzeemu enkonge nabakwata obuyinja bakwata ebikoola by'emmwanyi ne babiteekamu n'amazzi n'anyeenya
kuchu nanyenye ekidomola enkonge nevaamu nga takozeseza wadde sabbuuni wadde detergent yenna kungulu ng'akuuta afuna ebisagazi juka ebisagazi bwako omuntu obo obusalasala n'afuna wali otusenyu otutonotono n'akikuuta kuchu kwega ogeza kukima amazzi ku luzzi ku mudumu naye n'okola emirimu nga 10 n'oyoza ekidomola munda waakyo ebweru waakyo n'okuuta ebigatto byo n'onaaba n'osena amazzi n'okola enkata okitegedde kati oluusi bakuwadde ekidomola tokisobola n'okwata empumumpu kwaka ebidomola byedda tebyayinanga busaanikira kati ng'olinafuna mpumumpu n'ofuna empumumpu n'ogisonsekamu n'ogenda ku kitooke n'onyoola olulagala n'ozinga empumumpu wesimpu n'ozinga olagala n'okola enkata eyo okuteekako kidomola kireme kunyiga mutwe kati waliwo ababiraba batabitegeera leero bebiri ate leero olunaku lwakuna kambazzeeko emabega abamu emitwe jjo alhamdulillah mungu yali yabawa emitwe nga n'oteekako ekidomola otambula tokikutteeko kibanga kiri ku surface abamu nga oluba okiteekako tekitereerako kati ng'olina oteekako empumumpu amazzi galeme kuyiika n'enkata nojja mpolampola kuchu naye twalina abaana ng'ateeka ekidomola kuno nga kuliko enkata n'empumumpu n'akwata n'eno obudomola buliita 10 abamu nga bateekamu kigalo n'ateekamu ekigalo tugeze oluuzi lulinga okuva wano paka ku bitaala by'okubbiri awo nno waba kumpi asonsekamu ekigalo ekisajja bw'ati n'akwata n'atambula agenda tukanga kuno konna kuliko maaka ng'ogamba oba maaka zaki kumbe maaka za mumwa gwa kidomola netumirako ababumba obusigiri bambumba sigiri mumba ebibumbe ebyo bye mulaba okuba enjovu okuba empologoma ebyo okuba enkima ababumba abo tubatumiddeko nnyo mwebalire ddala ababumba ensuwa edda nga twabumba n'obumba akasuwa n'ozimba akayumba mu bbumba naye kati abantu awakyaliwo nina we nayita awo wafaawe bwayisaawo ng'okkirira awo waaliwo ebbumba ettaka ly'ebbumba naye naddamu okuyitawo nga basituddewo kalina ng'oyinza okugamba tetwabumbirawo busuwa tetwakubirawo kapiira nga bataddewo kalina bwaguuga eri kalina gy'otunula n'okomya amaaso n'ogamba kati gwali eyo olina woyitawo ogamba naye ddala ng'olina wantu woyita naye ng'okimanyi woyita edda mwayitangawo nga waliwo kasiko mutya n'okuyitawo webabatiisa mb'ogaana okukola kino tujja kuyisaawo mb'ogaana okukola naye nga kati webabatiisa ng'okuyita mb'owali ensiko waliwo ekizimbe gaggadde k'okomya amaaso k'otunula n'okomya amaaso ng'ogamba kale awo walingawo nga tukubirawo sama kati abakubanga sama ku bukuta bwe bwayise wali ebwayise ku kyambuka ku Sapporo woyitawo tosobola kulaba nti waliwo obwo bakubiranga sama mu bukuta ababeerako ebwayise omwaka 2016 nga bakubirawo sama mu bukuta naye kati bw'oyitawo tewali wadde akakuta katali ng'omanya kati waliwo abagagamba tunyumize lutuwe babula kugamba tuwe national ID yo tulabe emyaka emituufu mukwano kebe birth certificate kugamba waliwo eri nga waliwo omuntu awo nga emyaka mifu ku national ID ku birth certificate emyaka mifu ne ku passport abaziina ng'emyaka mifu kwegamba nga ku ye tekuli myaka mituufu nga ye neyamuleeta ku nsi be bamanye emyaka emituufu naye nga ye buli kiwandiiko kye myaka mifu kati ng'ekimutaasa okumanya emyaka gye bye biwandiiko bye bino ebya UNEB pasiripu
wakati babala nti pasiripo wateekako P7 olina emyaka bwegiti kiba kitegeeza bwabe wasayo emyaka 4 gina bwegiti bw'oyongerako giba bwegiti kati nga naye nga ebisigadde byonna myaka mifu ndagamuntu myaka mirala passport myaka mirala birth certificate myaka mirala naye ng'oli awo kati abantu abo batugamba mubalabira ku nkola ya mirimu ku nnyumya ya mboozi yo bw'obagamba nti nina emyaka bwegiti naye ng'erina emboozi z'onyumya ng'abantu b'onyumyako bo bali mu myaka mirala nga batandika okubuusabuusa nga batandika okutunuuliza eriisa ejjogi nga batandika okutunuulira bati nga bagamba oyo alina emyaka emeka oli n'osanga abantu okubaye bannaye abantu mmwe oli n'olaba munno olw'okuba gwe munnaye gwe omusingako mu sayizi mu hayiti n'otandika oyo n'emyaka gy'aliiridde awo abantu kati emyaka kyeka tugatandika gyetimba twetimba emyaka mu kyenyi kubawe mwagala otutuusa oli kasatandika onyumya emboozi ng'emboozi gyanyumya bw'ogenda ku Google olaba emyaka gyereeta ng'otandika omubuusabuusa naye nga tomanyi nti wakyaliyo ebintu babiteeka ku mitimbagano babitereka abantu tekinologi eyajja batereka gwe wooyita wogamba nti bw'otandika awo nno wemulaba ekyo ennyumba eyo gye mulaba awo ekyo emmanga teyaliiwo waaliwo bisagazi nga wetujja ebisagazi by'ente otuteme ebisagazi kati ng'aliwo alabawo nnyumba gw'omugamba awo wali ennyumba waaliwo ebisagazi alina engeri gy'atandika okutunuuliramu era ekibuuzo kiba kiddako mwaka ki olumugamba omwaka mu bwongo n'atandika okubala okugatta n'akola mathematics owuwe ebira byonna bisobola omulema sente zisobola omulema okubala naye ekyemyaka n'abala kasa oba ng'onyumiza omuntu n'akubuza mwaka ki n'ogumugamba nti mwaka bwe guti ako kasirikamu awo n'atandika oluluma emimu ako ng'omanya ali mukubala myaka era ogenda okugamba kakikiza oyo olina emyaka bwe giti nga ekigambo akisala akitema nenyawo otumirako bannyinaffe abali ebweru w'amawanga nti mutandise okweteekateeka okwagala okudda mu ggwanga Uganda kano ko baakantumye nkayiseewo naye mbu mulekerawo okuleeta swiiti akina swiiti asikina simanya biskwiti akina simanya chokoleti abantu balwadde amannyo mulekerawo bireeta mumwagala omuntu amuleetere ku ngatto ku saati ku nsawo ku ki kyebaagala mulekerawo baleetera swiiti mulekerawo baleetera biskwiti mulekerawo baleetera chokoleti kati bakigase wamu bakigasamu n'abakola emikolo emitukuvu ejja hijja ne umura amazzi mugaleete nti ago amazzi ga Zamzam baagakkiriza naye entende mbu zisusse mbu ku menu entende ziveeko okitegedde ku menu entende ziveeko ekkanzu zigendeko entalabusi zigendeko empale zigendeko kyekirala kye bayogedde bayogeddeawo ebintu bingi naye mbwe entende zisusse okuba ennyingi zisusse mbw ate wemukomawo kano bakabagabye wemukomawo sente mbwe mutambuleko ne sente enkalu mulekerawo okutambula mbu ziriko MTN momo mutambuleko n'enkalu lwakuba nti era kati ko MTN era kyangu nnyo buli muntu waayita ayinteri muntu atalina MTN okujjako nga gwe ayagala kubonaabona paka wooliva mu nsi muno naye omuntu owo ng'owulira embeera embi ogikooyi sente gwazeekolera nga lwaki ofuna layini ya MTN n'ofuna MTN momo n'odownloadinga ka app ako n'obanga buli kimu okikolera okwo era kati tubagamba abasama munaatera okujja abasama tubagamba bwe mutuuka ano mufune MTN line
mudownloading MTN Momo bwe mumala ozidownloadinga osirike buli ayagala onyiga ng'omwoca kye muba mukola awo kijja bba kyangu olina wagamba biki neziba ssaawa mmeka ng'ozuukuka ng'omukolako naawe wama naye era sisuubirayo muntu musama okay muyinza ogamba kana akasimu akatini biki nedda bwe kiba kikola n'akasimu akatini kale nyiga *165# ogoberera endagiriro omwoce naye mwena mugenda bana ziri ziseereza kakiba kitegeeza mu downloading ka app ako aka MTN Momo mweyagale buli kimu teri kubonaabona kuba kati bajja kujja omanyi abasama we bajja seewaku wakuwa sente nkalu n'akuwa $5,000 nga kuliko balance tabala balance ye asooka kukwata kino kyakutumye balance n'amugaba musigaze kumbe kyogenza ogula kyami akwadde $5,000 oluusi olina kyogenza ogula kiringa mu nnusu 9 balance yena n'amukuddiza nga ye tayagala mmanya tayagala laba kati ajjukira luvannyuma nga amazeewo ebbanga agerolaba akasente kakendeera olwo n'atandika omumanya ono namutuma kino kati awo balance aba akuwa exact money sente zo zennyini zakuwa kuba aba akitegedde bulijjo omukuba ku mutwe omuyisa ku mutwe omuyisa eno n'eno n'omuzze eno n'omuzze eri okitegeera nenjagala okugamba gwe wenna ali eyo omwana ow'obuwala omuzadde gamba omuzadde omwana ow'obuwala tutegese semina y'abaana ab'obuwala ku $10,000 wali ku Mbogo High mumanyiwo mujje babayigirize ebintu ebisinga mwetu agamba salamu we betegese tutegese mujje babasomese babayigirize ebintu okubekinga okukola buli kimu n'okuzannyamu mumanyiganye networking ojja kubeera awo ekyalo kyoliko oli awo tolinawo omukwano gwo inginiya tolinayo biki muli awo mikwano gyo gyonna gy'olina bali awo kati mujje onyumyeko n'omwana w'omugagga oli omwana w'omugagga emboozi gy'anyumya naawe gy'onyumya mukwatagane kale tomanya manyi bino ebyensi bizibu ng'oyinza okuba oli awo omwana wo akugamba nze njagala kubeera musawo naye mmwe abazadde temuli basawo mukika temuli musawo kati bw'onaamuleeta tagenda kukoma ku byakuyiga agenda kukola emikwano okitegeera afuneyo omwana amugamba nti nze Asiya nze Mariamu bazadde bo nti nze mami musawo dadi dokita mami nurse jukiro yagamba musawo kati nga muyina okukwatagana n'oyo omwana connection okitegedde abamu muli awo kati mugenda mmala okusoma vacation yonna waki temujja $10,000 mujje mukwatagane vacation omwana gwe wasomera eno omwana yasomera eri masomero bali mu vacation mukwatagane oyinza okuba oli awo nga balina edduuka ly'engoye banoonya mukozi olaba woofunye omulimu mu vacation omwo ba makeup artist bulijjo ayagala kuyiga bya makeup gw'okwataganye naye makeup artist oba mukulu we makeup artist omukwano ogwo so bagamba bugambi mujje mubeere okuva ennaku z'omwezi 13 paka ennaku z'omwezi 22 bituwe bityo bya connection kubaza kyova nze mu cycle yange ey'emikwano mulimu makanika mulimu atunda engoye buli omu mwali okujjako omu yakyambuza era obanga gy'oli eyo noonyaako oba ojja wano ku Salam TV abajja amaato ababajja amaato sinnafunayo mukwano gwange naye njagala just in case connection ow'amatofaali muyina ow'omusenyu mulina ow'engoma namufunye juzi nali wali mpigi ku byangwe awo
ow'engoma namufuna bonna ngenda mbafuna kati mbuzaayo waali ate aba bajja amaato bw'oba olaba Salamu TV essaawa zino noonyaako oba ojja neekamo kya kofiisi zaffe obagala noonya Ibrahim bagala aliwo wendi abajja amaato nabo mbakoleko connection tomanya bintu biyinza okutagalatagalamu awo ng'olina omuntu ng'omwetaaga so tubeere nga twenoonyaako abasigadde bomba ina pozi abatunda enseenene munoonyeeko okwoyo banoonya nze zinoonyeza naye nga teweddeko soole kati bw'oba olina enseenene eyo noonyaako nze nkunoonyeza abaguzi okitegera kale njagala okuba nga nkugamba nti gwe wenna abaddeko gwe wenna abadde atulaba gwe wenna ng'oli awo obadde otulaba munnaye yessaawa ate nsooka enveewokko nange nsooka enveewokko ate tugende tukwasaganya ebirala nga n'abalala bebajja njagala okuba nga nkwagaliza akawungeezi akalungi beerayo weeyagala enkya lunaku lwa jjuma bwe tuba lunaku lwa jjuma tugende tulye kapiraawo wiiki yonna obadde olya munyeeba na bijanjaalo kiba kitegeeza nti enkyafu nayo kapiraawo kajwisi n'ennyama y'embuzi ate bwe tumala twesange Namboole atakumira mpeera abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mweraba. Ebadde kutuusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice